silage ono namubalaga nga tumugulawo wano ndowooza gwali gwa 8 wakati zaali 15 16 awo kati olwaleero 2 November ye gibeera emyezi emeka 3 nga mu something zino zaali ttani nga 109 ente zaffe zimulidde wuuyo tumutuusa ku nkomerero. Ekinnya kino kyali kinene nnyo nga bwe nabalaga bwe tukibikka kati kiikyo mulabe obulungi obumuliko tumutuusiza ku nkomerero. Kati tugende Mbalage awalala awapya we tugenda okugula bwe zigenda okutandika okulya enkya. Kati tuvudde wali ku mmere eri silage aggwawo gwe tuliridde emyezi 3 n'ekintu. Kati tuzze wano okujjula emmere endala. Eno emaze wano omwaka kumpi mulamba n'ekitundu. Ono maize silage naye olaba engeri gye tumubikka, engeri gye tumuteekako ettaka nga lingi. Era tugenda mu mujjulo olwaleero 2 November. Tutandika okumulyako gwe twakuba luli gwe twabalagako oba gwa 9 oba gwa 10 wuuli ali eri. Ono amaze wano omwaka mulamba naye olaba ettaka eringi ennyo lye tumuteekako. Emmere ne tugibikkirayo wansi kyeva ewangaala. Kati eno tugenda giriirako emyezi nga 3 tulooke tuggulewo awalala. Emyezi nga 2 kuba kati ente nnyingi tulooke tuggulewo awalala. Emmere ogiraba twagikuba ne tugisiba kati ogiraba bweboobedde. Awadifo! Emmere ogiraba? That's very good. Okay. Mohamed Kakiika, oba oyagala kyayogera oba tokyagala tosobola kumuggyako kino. Omusajja ono abalaze kye bayita okwetegekera. Omusajja ono abalaze kye bayita timing. Okukola timing entuufu ne weetegekera. Omusajja ono abalaze planning. Omusajja ono abalaze entegeka entuufu. Nabalaga nga kasooli ono tumulima ne tumumiti ne tumutemayo ne tumuleeta ne tumukuba mu silage ne mbalaga nga tuli wano n'abasajja bange tujaganya tumumaliriza. Uno kati atuuse okulya. Omulaba obulungi bwaliko akawoowo akamuliko. Ababadde beebuuza nga ente za Kakiika nga zinyirira. Lengera akasusu k'ente za Kakiika. Ente za Kakiika ziva ku fresh wano ne ziroka zidda ku kasayiregi kano. Lulike nabalaga kaali ka napi ya kisagazi kati kano ka kasooli. Tunuulire emmere ya kasooli bwenyirira nga naawe omuntu ogiwulira akawoowo n'ogamba nti nange singa kupiraawo ono bampaako essowaani emu. Ate z'ente era bwe ziyimirira era essaawa zaazo ono piraawo wa ku ssaawa 11 paka ssaawa 2 n'ekitundu kwe zeebakira. Neeroka ente n'erya. Olwo abantu ne balooka bakuwoleza supplement. Oziriisa supplement ki? Zigulireyo bino, zigulireyo. Oziriisa supplement ki? Katonda ebisolo yabikolera biriisa supplement. Gwe giriise fresh waayo gato ogiwe kulya butebalira. Oluvannyuma giriise ekintu kino. Kati tuli mu nkuba wakati. Oba tugenze okukima ebisagazi oba tetugenzeeyo nze sirina buzibu emmere weeri. Ezimazisaako emyezi 2 oba 3 wano ate n'entuumu endala yiiri weeri. Ekyo kye bayita planning. Ekyo kye bayita timing. And most of all, in a very simplistic manner. Mwandaba nga nina abasajja bange wano tutema ebitiyo. Mwandaba nga tugikuba. Kati mulabe tuli mu nkuba wakati naye tugijjula. Ate oluvannyuma tugizeeko akaveera kayo tubike. Tulyeko wano emyezi 2 n'ekitundu oba 3. Oba oyagala oba toyagala ojja kukikkiriza.